Unji ali ku mukutu guno ogwa Megatron Media nako olwaleero nno nsizidde eno Mityana ewa ambassador wa Firebase Natete. Abasinga mumuwulira ku radio ng'akuba amasimu ku ma TV ag'enjawulo musajja wa Bobby era amubeera ku kidde ebiseera ebisinga yamukwatira ensawo. Nako olwaleero nno ensonga y'amaanyi lwaki Megatron Media tutindize gendo twakedde ku makya paka eno naye ndabye enkulaakulana y'amaanyi. Kugambye eno kyali wange kyajja nga kyala abasookayo baalaba n'abamu ne baŋŋamba abamu baagamba kino kyalo biki naye kati so wakulaakula puloti yeno tokyasobola giggula abaasooka okulaba baalaba nga kyalo kali gaagana amayumba ano be banneyiba banziriridde ndaba ennyumba za kabi ndaba yonna wansi ndaba eri ziraba kamera pamaani balageeko ndowooza olaba waliwo eri wali ndowooza bakirabira ddala bulungi nnyo enkulaakulana yonna kati ne waggulu tetunnaba kutuuka waggulu tumalira tutambuleko tugende oba tuyite wano tuyite wano mpolampola ng'otunyumiza tuyite luddawa tuyite wano bwe tutipapa so ambassador eno wajjayo ddi wankubidde essimu ng'olabye Queen Masoro Queen Masoro jagalamuwa nnyumba Queen Masoro yalamulaga enkulaakulana weeri kubanga ave ku abasajja b'ekibira batalina ssente nga newe wabeera babagobawo buki bugobi ataani yagambye nti babagoba gwe tewabalabye nga ndiroodi abanja abavuuka kamufune ekyokuyiga teri walanga wawo wolabiranga ewalanga wawo nga ndiroodi agobye mu muzigo banga ofiiriddwa kasobola weebuuza nze eno kyali kyalo kale olaba n'abanziridde bakategula ndaba olinaanidde bagagga balaga ennyumba y'omugagga oyo gundi compound ogiraba ate n'eri waggulu oziraba ziri zonna eziriri waggulu bati mamyufu kati time eno aliyo nze mwavu waliyo gwe munaku kati ku time eno nze munaku yale nga luli nze naliyo omugagga ennyumba ate obalaba banziriridde kyonna kya kibuga abavuka babeeyo ne bafuna ssente we bafuna ssente ne badda malala kugula emyenge egy'ebbeeyi ne beejalabya omuntu teri wala yangu enkulaakulana bali mu kibuga balya sikuuti we nagulira n'emyaka nga giringa 2 nga kyalo nnyo nga mulimu bisaka bikola ki kyola abavuka babiri wano wonna tewalina banneyibba go waliyo tewaliyo banneyibba kyakusikiriza oggule nedda nze nalaba nga enfuna yange wanjikwera we nagulira eno pulezidenti wange sente ze yasooka nga omanyi byali mu byakuyimba nga si bya bufuzi president one Kyagulanyi n'agula emagere nga bagamba kyalo we yagula emagere nga kyalo nange nenkoppa neŋŋamba nange kange nengula eno mu kyalo nja kukyaza ababaka kati nze nina omukolo gwange nga 7 naye ate omugenyi omukulu era babaka tutwala speed era omugenyi omukulu ajja kubeera pulezidenti kabone bonna banneyiba principal wali bonna babaka ba palamenti bamemba era bolusozi luli olwabakalitunsi life eri awo alino wano tetunaba wano awo life owulya n'akawowo kalala ne mubeera mu kibuga ng'ensune zibawunyako ebbugumu ne ligira omuntu akola azimba omuntu agenda ne mutoyi ya kalina nga tazimbangako kalina tuyite wano wewati tuyite wano zino mboga neyiba yazimbye emboga n'ebitooke bimuli bitooke bitooke bizungu so embeera nno bwetyo bweri tukyaliddeko ambassador Firebase Natete Queen Masoro Kimeekera lya mutwalawo Queen Masoro tomanya Queen Masoro nali lubuto wabitegedde olubuto tujja ddukuza mpola olugo wepikira ali lubuto era ali lubuto lwali enskin kankugambe abavubuka mufunenga mwenze nagula eno nga kyalo nga teri enkulaakulana ne mwabayimbi mubeere ba TikTok n'owulira nga bakaaba abo baavu tobeteeka babagoba naye nga bafuna ssente wali osobola kuŋŋamba osobola okubeera osobola okubulwa kaddiiru ka ssente lyerina ekkubo lyo ate ekkubo lyange nina ambassador Firebase Road liri waggulu ani yagamba nti ate lituuka wange otandise okwewa lituuka wange kalibuuza bakakoze batunda ploti zeno era we bajjira eno nezigoti mu kiwaga ekkubo mwalimu wa oba yetyebeka Gwalinda wakulaakulanye bano ba broker sibangu bajja likujja nenga ati era nayo kati baba batundira ku nyumba agamba eri ennyumba Kasasiro wakito mocha Kasasiro no ali wabanneyiba ate ojja kweta banneyiba banneyiba kati wano tuba tutuuse makaga ambassador wa Firebase ndaba amasanyalaze amapaapaali nateekawo amapaapaali gawe amakwata emiyembe mapaapaali lusuku okitegedde olusuku amapaapaali byonna bikoze eki So ambassador tugende
amapaapaali gakoze eki kati wano otutuusiza mu makaago ambasada we wagenda okubeera emikolo wagenda okubeera emikolo endongo abantu bagenda kukuba ennaku nga 2 nga babbaala wano wonna endongo wano abagenyi we bagenda otuula gano ge makaago nengera bendera wali yaki ya kirasta ndi mulasita oli mulasita One Love Beach One Love kaka okalabye kwanze nakopa nnyo omusajja gwe bayita Kyagulanyi kawiye enkulaakulana nateekayo amasannyalaze ogalaba bino sibya mwe ba members bagayiza abali eyo bino si bya myaka gumu myaka 2 abantu abasa mumanyi okubeera n'omusajja abasajja tebatuwabeera n'omugagga ng'olina ky'omukoppako obanga mukoppeko ebirungi ebibyo ebikole ki obireke bikoppeko ebirungi ebibyo bikole abantu bagenda tuula muddo ono Pascal musebo n'omuddo gwakula mu bukuuzi kasooka weebuuze kati gwegenda ku nyumba ya ndiroodi okubeka emiriro olabo batebakutwalaganye kati gwe wagikumako yiye eriko emiriro firebase kubanze firebase ondaba yino endina musaayi ne ku nyumba yange buli kimu nze kyennina firebase ate buli kirungi kyennina kya Bobi Wine ng'omuntu n'emikwano nange kweyisa bulungi mu bantu kati gwe woba oyagala kakasa nga 7 wiiki eri ejja jangu ogenda kulaba ebikonge byengenda ositula kudi poloti yetudde ku bugazi ki gwoba olaba eri kuyiika mmeka abamusijja zoogera bayinza okuŋŋamba ndi mukudde omukulu eyagguza ono oyo mukulu eyanguza totunda gwe ezaagundi gwe saba oyo akyasinga otunda ettaka manya myaka 2 ne kati omulaba nga tiwaliiwo nkaayana aye nga tugenda kukulamuza ne waggulu ku banneeyibba kati tuyingidde poloti ya ambasada njiraba erimu emiyembe erimu amapaapaali erimu ensugga buli kimu weekiri emiyembe amasannyalaze ogalaba gaagalika gaaka nagwe sooka weebuuze Queen Masolo ddala yali afunyeko omusajja amuwa amakanga gano ogamuwadde ajje mukazi mulungi katulambula ennyumba gy'owadde Masolo banna ate ovanga ku muntu abavubuka ng'omusikazi obadde olina olubuto olina atatya lubuto gwe totidde lubuto sitidde lubuto kubanga baawe talina kyayina akabira twakwokyako omuliro akabira kakalya n'amagye gaddukayo kati katusooke tulambula ennyumba tugenda kutuula ate tube nga twogera ku nsonga ezo tuli wambasada wa firebase Nateete ndowooza amaka ge mugalaba ennyumba yazimba kyebayitako okumya amaaso osaana omuntu akumanyiira nga talina wadde kataasa kattaka ne katooya akamu nga tasobola kukazimba ne katooya akamu olaba katooya ako nga neebakamu okukazimba takasobola neyo tooya eringa nayo nnyumba naye abavubuka ogenda n'obeera eyo bino si byakati tojja kubeera na muntu mwaka gumu n'ogambe nange njala afunanga bibye ate era olina okubeeramu n'empisa ziri ennyumba z'abannayibba ndowooza muziraba abasanze ogalaba abasayi olusozi olulaba empewo ate okuteze naye ate waliwo n'eziri eno nedda tugenda gw'otulambuza abali ku mukutu ogwa Megatron bwe tutyo ne wetukole ebintu byaffe tutuukira ddala ku site ne tulaba kyekitambula olaba guno omujoozi namukwano gwange owaaseno ye aŋŋambye ku mukologo akwadde mujoozi era n'ateekako linnya lyange bafaani bange abasooka kale ndaba ennyumba eriko emiriro firebase gino miriro ssebo ye bulandi yange enkuziza abamu tebamanyi na linnya lyange lyakika egwani nze ambasada wa firebase yetayi eryo si lyakika eryekika nze Sebbaale Grace Sebbaale kale kati olaba abaakabira bali balina okubira naye tebalina naye nze ate ewange nina ebibira biibino obirabye kaliba akasaawa baakateekamu kagundi ogalaba wano wonna kati lino ambasada firebase road ekkulu olirabye noyina banayimba bagagga olaba amayumbaanagira kaligaga amasanze gaako ogalabye tulambuleko munda ejja tutuukeko wano mu ddiiro oba njagala tugenda okutuula okukola interview nga buli omu awo tuyingira mu maka ga ambasada wa firebase atulambuza ettalanga yayagundi ate nno waliwo n'endala egira gakyali mabaga kiki nga ndaba ebintu ntu wano bakyakola ati ntegeka mukolo nina omukolo nga 7 kati olaba kati lino likyusa kala banagamba ero lya kala ndirabye bannange ambasada ate ekintu nga wakikyusiza ddala kyusa kala jagende ambasada ennyumba yabisenge bimeka ambasada yabisenge 6 amadiira 2 bannange
amadiira abiri naye bino nze najjanga eno mulimu nga n'ababeera ku mutimbagano omusajja yeeraga biki boogera bino ali mu ttale naye ttale olirabye emyaka nga 10 wakyuse wambadde tusiddangamu kayina lino lyenkugamba ambasada Fabesa akyatulambuza kabala okuwona omusajja alabye kabambi obudde talina olina akagambo kogamba y'abavubuka tozimulekedde omusajja alina omudidi gwa ssente yenga alina mungi sente ziri eno mu byalo sente si byalo kwebeereramu yebeereddemu kalama baayi kale kakati kamala okukyaza abagenyi bange kasitoma bangambire amataka n'amapoloti nze ngatunda gwagatunda era wali ngenda kukulaga wonna n'abaagala okuliraana ambasada leeta yeetaana akoze akalango naye yandiba omugumu katondekeddeyo kasente amanyi akalango ssebo kale olaba kati abali eno olaba gaagali kati amalala gaaga amaka ngalabye amaka naye kati era ne wano senga naye liŋŋamba era naye kutunda senga nina ati baneiba bangi ninako kati olaba lino lyengambye amaka ambassador Firebase Road olirima ddi bw'oyagala nnyo buli wamu nsiko buli wamu nsi kabiira Queen Masolo agenda kujja alime toyagala bangalo bunani nze ebyo sibimanye kati olaba wali eyo olaba gaaka kati oba oyagala ne ku ffene nsobola okukubirako ku ffene woye ate ogolabye waani wawo ndaba tali mu kibanja olabye waani ffene kakyali kato buto gwe mbadde nkugamba kati ennaku z'omwezi nga 7 ja tugende ennaku kati liri ssomero liri eri waggulu King Solomon nalirabye nga tujja essomero naye ng'enkulaakulana naye yakajja kankugambe teri walanga wawo wala ekyo kigambe abavubuka abasereebu ba TikTok abaani ba YouTube woolabira ng'ewalanga wawo ng'andiroodi agobye oba ng'ofiiriddwa nga bakubuuze wamwe yewa bakufulumya ate kankugambe oli ne baba bakulabanga kino gwe mmanyi olina kyolowooza ate si kubeera dizize ensuku bwe njagala nsobola okwetemeramu ttooke n'enditunda neefuna basobola okugamba wajja afuna waatandikira emmere tadanga n'ebyokulyawo ebiri kuba kati obudde obusinga omuntu ojja eno mu kyalo n'okola n'olima ate n'ofunamu kasente n'osobola okulima nawe abaana bo n'obeerako n'osanyuka n'emikwano gyo kati bibino ebimuli kompawundi ogiraba ngiraba taata biibyo byonna bikuze naye bwe nagira eno nanga nsiko naye nga n'amasanze teri naye n'ekirala ku lunaku olwo bannange nina mikwano gyange egyansuubiza abanŋamba mikwano gyange ejja ddala emikolo giriyo nga 7 mikolo gyaki kusabira mwoyo gwa mukadde wange yafa ze natandika okwebeza nga nina emyaka 10 kati ze abagamba wano saasoma ndi wa pittu bino byonna mbikola saasoma ebintu byokola oba si waddiguli ne waddiguli tabikola nze ndi wa pittu manyi kubala ssente byemmanyi gwe wategeera majja manyi kubala ssente n'oluzungu sirumanyi pozi n'erinnya lyange byemmanyi naye byennina tomanya nyinza okuba nga ndi eyo oli ku nkola yate bifaanana abifuna nze Justin ndi byange gwe ndaba nga bwondaba kati olaba wano nsitulako ne ku byuma oli musituzi oyagala beera kanabisi obuzito obulaba byebyo kati abali ku Megatron tuweze kukola interview yaffe temuvaako to the show bassebo ne bannyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media tugamba nti nobeera ngo subscribinga likinga ate obeerenga sharinga kwa muliri agesikamo zati Megatron is my name era nga nkobezo okubeera nti each and every time wekumira ku mukutu guno oguwa amawuliri agasinga nga olabyawo tuzze wa ambassador wa Firebase Nateete yazimba eno Mityana nakedde ku macha bwana wancha nezija tubenga tubako bitwogira Queen Masolo yabadde wano nga ali maziga ambassador Firebase nakubira simu nangamba titugenda kukiriza Queen Masolo kaba ngenda beranga muwe nyumba wenva mikolo bwenti njagala muleete eno aberenga yeyagala ate jukira nti ayine mikolo je nga 7 balange n'ekirala nina emikolo nga 7 naye tomanye emikolo gikolebwa mikuwano nange sijja kulimba emikolo gyo nga 7 tomanye nange nina bafaani bange ku mikutu abampuliriza ku maleediyo nga nkuba amasimu n'abaawa wabeerawo omuntu
so gamba nze Ambassador nga 7 nsobola okuteekamu akasawo k'omuceere nsobola okuteekamu kuleeti z'amazzi byonna mbyebaza gundi katoni z'amazzi katoni z'amazzi soda byonna bye bimu anza okuba enamba yange eri 07 53 91 97 naye eri 07 53 91 era 96 naye temunkuba nga mumbuuliza ka 10 byantamu bakusaba nnyo ka 10 abantu ebyekisiru bye musinga okwagala ala kati waleeta emboozi ya best okwegadanga okubaamu ali oli akubira n'asooka n'akubuuza na bulungi ejebaleko mwami Ambassador webale nnyo ebintu by'okola okola bulungi naye amaanyi sina maanyi ga kisajja aganzigwamu abantu tebakyalina maanyi ga kisajja era kyobola abantu bakojja kimbo bakyababba nnyo bakyabafera tebafera olwo yali avuddeyo naga nti bamufera kyeŋŋamba ebidagala eby'Uganda bye bisinga okukola okusinga buno bu 10 naye ka 10 ko kakolerawo waŋŋamba nti omansulirawo ko kakolerawo ka 10 naye kati ekindeese nina omukolo gwange naye kirala abavubuka abali e Kampala teweesibanga Kampala ne mu byanze emyaka nga 2 nze wano nasooka n'ensingawo wano nasingawo wasingawo oti nagenda ebiseera biri twalina abavubuka ensula mbeera Nateete nsula mu nyumba ya mitwalo 10 Nateete lwaki gwe omuvubuka ali eyo booli muyimbi osula mu nyumba ey'akakadde nze nsula Nateete gye mbeera nyumba ya mitwalo 10 nembeera nenga gye nina mu kyale Matiribona netegekete ebiseera byange nanjirabye eriko emiriro kamera yiiri era buli kimu naye omuvubuka n'apangisa kubanga akubyeko linnya ndi ali TikTok akola ku marediyo serebu ensi yonna emukolaki emumanyi enkya bugenda keera ku makya bagobe mu muzigo wooli nga tolina wootandikira oba serebu tosobola buuza malibala bamuyita madibala oba serebu oba ofunye omukisa n'ofuna abakusika omukono kozesa okuzimba si ssente ate n'okwewaayo aye n'okugaggawala nze nkugambye kuba mu pittu nze manyi kubala ssente zokka n'oluzungu tomanyi n'oluzungu simanyi naye gwe omanyi ssente manyi ssente woba ozimpadde manyi nti ezisobola okukola newomba ate okuzimba si bukadde n'emitwalo 10 osobola okugula obusawo bwa seminti bumeka n'osooka oteekayo n'obikwata mpa osobola ozimba ennyumba ey'ekirooto kyo naye abavubuka kwambala perfume kwambala bulungi kunyirira baagala masappe ekyale gajja kubeera waki ogula emmotoka ey'obukadde 10 ng'osula mu nyumba ya kakadde nga sente zijja kujja buli kanaku ojja kuba abantu oluseke bakkoowe beba abalwala nga badde serebu n'owulira nga talina bwe batandikira nga bakaaba bukaabi tumusondere teri muvubuka n'oba ofunye obukadde 5 waliwo kye busobola okukola nze we nagulirawo nasingako ne Nubiani yennyini eyantaasa wano nga batwalawo Nubiani yakutaasa kyoba olaba era yaŋŋamba ng'onjagala nnyo nebwa nina lwaki nkwagala olina kye wampabulangamu ng'omuvubuka kubanga nze nasingawo wano Bobby atuwadde obuvulu ebiseera biri Bobby ebiseera biri si bwe bwa serebu w'ennaku zino myaka nga 2 baliko abayimbi bameka basatu naye okubeera ng'oli mukwano gwa Bobby okubeera ng'oli mukwano gwa Bobby kyoba olaba Bobby baali bakabi bakola eggaali nga n'obasi bati babasibye Bobby weno mu kamera zajja nga ne balaga kirala ne balaga ne bajja ne bafuwa emiriro nenga wadda nga muntu w'abantu ng'osobola omufuna eggaali ya Bobi Wine yali etya kuba kati ono tuli ku nsonga ya Alien Skin ekyamusibisizza eggaali zino eggaali abavubuka bangi ababeera n'abantu abo tebalina kye babongerako abavubuka babeera n'abantu abo abayimbi kufunirako bakazi kunywerako myenge gya bwerere bandabye ndi ne gundi kanze nagenda wa Bobby nga mulimu abanzole yange waliwo nekyali wali bamwita Kiira yali muyimbi wa Bobby nga yali wa bya bulimi naye olumu namugamba okuntwalako lindako yali muyimbi wa bya bulimi ngaze wola abampa obwa Ambassador ne mbukozesa bulungi mwalimu ba Vice babuchamanyi bulombamu obukulu ba president Bobby kuvadda nga president wafe kuvadda nga president sijja balimba mu nsi wano wonna okumanya ntani buli kalungi kennina nekukutirizaako kwani ku Bobby olabye byakoze nawe byenkoze kubanga ze Bobby yanneesiga nga ne family tesobola kunneesiga mukyala we nanneesiga nangamba beera ku mulyango osobola ofunirawo abaana amata kyolaba Bobby niwaba ayina ekizibu naye akaana kamu gwe madde nkugamba omusajja oba yafa n'okufa yanyambaza obuveera bw'engatto namugamba ntwalaako naŋŋamba
genda ogule obuvera bubiri obwengatto nga manyi oba togenda yangamba buteeke mu ngatto ate va ku ebyo nabute waitu alina stocks ng'engatto ziwunya ate zaali ziwunya yangamba nali nyambala ebigatto binene nangamba zambaza naye ambasada kuva dde oliwa era neeno nene era nene nangamba zambaza yanteeka mu bbuutu nangamba beereyo mu bbuutu bannange nali ngaali mu kyokero yinza natuuya nabwe nti akavene kantira neŋŋamba teri kyangu kintu kyonna akulemerako oli akulabe ng'omusiru akulabe nga ki naye ng'olemeddeko yekyo kyewayigira ku Bobi Wine kyenayigira ku Bobi kuba ne Bobi bangi abamuzaalawo bamuyita muyayi bamuyita ki ffe twagenda ekyaddondo ng'abantu bagaba ebyokuyimba bibalemyeze neŋŋambako olumu Bobi muzeeyi bwe batukuba akalusi gwe ogenda oswala ffena tugenda kukola ki kuswala nze kangweme gwe oba oyise Bobi nze n'oba tompise kinkakatako okubeerawo oba onjagala oba tonjagala naye oba oyise Bobi ate tojja era n'oba olikyali wa Bobi nga tolikyali wange saagala kwetaaga nze mukwano gwange manyi oli taata wange kubanga kumala n'omuntu emyaka 2 si kyangu ennaku zino nakimanyi nti abantu obeera naye emyaka 2 n'akwetamwa ennaku zino kyobulaba abavubuka bazze n'amalala mangi bakopya ebyaba Bobi Wine gwe Bobi wamulabako ng'agenze mu ddwaliro akuba basawo ono akopa bya Bobi Wine Bobi akopa Bobi Wine ate n'akodamu empisa embi n'ayagala alage empisa embi gwe walolabeko Bobi Wine ng'embeera Bobi ye muntu nno abasinga kye batamumanyi Bobi ye muntu awakyaliwo ekitiibwa n'oba ofaanana otya Bobi asobola okukuvimbisa ky'otasuubira kazi waliwo olumuntu wali tuli awo mu meeting naga basana bafaya bese na lere tukwaniriza twe tumanyi omutamivu yakola ki yagoba mutamivu ki muwozi ambassador etini agobye ba ambassador kubanga nze ba ambassador ba Museveni bona nze abasinga ettutumu okumanyika ze manyikira kale olaba omuntu bambi akuwamu ekitiibwa kiri oba oli awo ambassador jangu otusabireko Bobi aba akwongeddeko aba akuwadde ku masannyalaze ate Bobi ngwaza omuntu tewabeerangawo mu nsi muno gwali baguzeeko tulansifa nga obadde mukubi wa simu nganze ze bali banguzeeko tulansifa nejjeko erinnya lya ambassador wa Firebase neyita omugagga Sipapa myaka nga 10 nga naye agenda okugula Sipapa nampa nako ku ssente akunganyiza bannamawulire awo bwali obukadde 10 nasokampaako obukadde obwo busatu ne nga bannamawulire ekyo kituufu mbadde mwavu naye sisobola ezo ezisigaddeyo azisigaze osobola okulya mutaata w'oluku Bobi Wine nze mutwala nga taata ate nga nali yala nga sina wadde kataasa kataka nze ngwami ensula mu nyumba ya 15 ate eno olina matiribona nina matiribona naye nga sibaze kyakati mbaze emyaka nga 5 wa mu maaso kubanga eno nagula emyaka 2 baali batwala nawe Nubian n'aŋŋamba musajja muwe ssente va mu malala baali batwalawo batya ali nawa Manerenda yampola obukadde obwo bubiri kati Manerenda date we yaggwako ng'amanyi sirina bwe ngenda zijja nateebye buteebiki ssente nanneekweka kati Bobi baba bali mitiyana kugombolola ngamba muzeeyo ogenda kuntwalako tundula nga balina tundula Bobi nga ŋŋamba ogenda genda naye nga Nubia naye ogolaba oyo era kyobulaba Allah amuwe kyasinga okwagala banake ngamba zoga Nubiani byonna nakopa Bobi Bobi naye aganywa bw'atyo aganywa bw'ati mu biseera biri ebyobo anywa atya kona banake nze buli kyenina kya Bobi kale olaba nakoze omukolo naye we nayisa abantu omanyi muzeeyi we yaŋŋambye olina emikwano gyo mingi ffe tuli baavu taata Bobi taatawo ekitegeeza bano emikwano gye nafuna mu taata wakimanyi nti emikwano gino gijja kumaliriza buli kimu era yaŋŋambye yagirabako nayina olumbe n'abalabako nga bazze bonalebo zaake kati bagulesi kakooza ali eyo omukyala abeera London akola mirimu ki musawo asomesa alina eddwaliro e London alina omukolo munene nnyo mukologo guno era mukolo kuba omuntu aba alina kyakukwatiddeko ffe nze nkugambye ndabye ababaka abannimbye omukubira essimu n'agiteeka namu akanyu nabo bennyini bakojjaawo kimbo waabo abo batega wali oba ababize nedda wabeerawo omuntu nga kyaliwo kangwame olabiranga omuntu nga mukwano gwo mu buzibu abaawo kalinza abanyambi abamu nobamanya sibamanyi mikwano gyange giri bweru naye ne bangamba ambassador tugoberedde kuba watandika owagira omuki ze Firebase yine ndi musaayi enkulaba gundi 3 zonna ewange ku nyumba olabyeko muliro Firebase kali gobo ngamba ki nze kisooka we man kwagadde kuva kullo mullo wemba sikwagala era sikuyina
Kyolaba nagamba nze nagula eno ngansi kone amakambere eno mpumule nkowa abantu gowulirayo kerere teri tolaba yonsozi mpulira na mpewe enfuwako kale bulamu mugenda mubeera mu buyumba kubuuka myala biki abakazi babeereyo ne beeyerusa beetaddeko obukopagaalo banyiridde obasaba n'obugulu naye nga osanga ali mukazigo nga mukazigo mwabeera mwafuka afuka muka bucket wamaliza n'akawanika ku kinaabiro waggulu ebyo just naye kati wano ofuka buli w'oyagala ne woofuka teri ajja kugamba ennyumba ogirabye ne we ngamba leero kanfuke buli mu kisenge ambassador obadde okyatunnyonnyola Manerenda era mbagamba tugende mpolampola bamanerenda abo asobola okuzza emabega Nubiani oyo kyobulaba namusabira n'agenda e Makka kati aji Nubianiri aji kati musajja anjagaliza kati weewola ssente utandika otozeewolera wali ogenda zikozesa ki zaali zitwalisiza amaterevona g'ennyumba gano nali sinabazimba yali nsiko baali bagenda twala poloti baali bagenda twala Manerenda yanneekweka emyaka 10 nga nebino ebyobufuzi tebinaba kujja nsimanyi oba Bobby alifuuka bw'ati nga n'ebyobufuzi tebinaba kujja Bobby alina ngamba ambassador tetukuzza Kampala sente wali weewozeza ki kukyakala kirabu twalina kirabu Bristol nga best tenajja eno gye mugula abakazi ababiri za kati Bristol eyo ali nabeerawo nnyo nga ffe bayanga baawo kati nga weewoze ssente kukyakala kwanza ebiseera biri nali mbondya kuba era ndi mbondya buli kimu nkisobola mbondya kitegeeza ki kuba bikonde nze ssebo tova eri nawala gyewo ne sikusabika kiwolaba nakoppa Bobby buli kimu Bobby naye yali asabika Bobby yakubako bebe kuyu ne yeefukirafukira bwati n'abanga alinnyiddwako emandwa yakasigazi yamukuba engumi wakuza mu left Bobby sikusudiya kwolimu ng'omuleetangako walagiruwo oba amalwa Bobby asabika ava ku bino ennaku zino president bamulaba bati Bobby gwe mu bayimbi bano abasatu Bobi Wine yalimuka eggaali z'aba Bobi Wine bakuzina bantu bamabeere naawe kino balina eggaali mabeere yani bano bakimenke tebalina ggaali eggaali ya kimenke ng'ebadde enkambwe zino eggaali kati sooka weebuuze ng'okute kaatisi kaatisi gwe tosobola mukwata kino okuteka badiya kati alinga mwana muto kati gwe womukwata kati akano kagundi ak'ebivulu kalobati oba ke kalobati ke bakwala ne keeteeka mu ggata gwe tobisobola ebyo sibisobola siri wafujjo ali kyeŋŋamba si ggaali Bobby yalina bambondya so kutunyumiza eggaali ya Bobi Wine yalumbako olumu kamiliyoni mu musiriki eyo baasi Bobby yalina baasi yaliko emirimu nga y'abasajja bali bukyamaani oyo wagira atya akagulu baŋŋamba adduka alinga mpeewo bukyamaani adduka era n'akutwalako akasimu ne bagamba lwo omulema ayisewo bawakala adduka atya bukyamaani bukyamani yalinyanga takisi z'abantu obwereere ng'abeera mukono bukyamani yali ayimbanga Buju Banton naye nga bukyamani ng'alina ekiroboozi bukyamani ng'agira atyo omuggo bukyamani alina oluyimba lweyako kibana Kampala njagala bubuuke ng'amuddamu bukyamani naye ina akantu kowaŋŋamba buli omanyi buli kajjukira nkwogeraku mbwadduka emisinde bukyamani yadduka teri mulema adduka nga bukyamani mu mpaka z'emisinde tewali amweteera bukyamani oyo naye Katonda oza takyaddukira mu balema naye bukyamani oyo yannuma kati Katonda akunyiiza atya alina ogenda owa sitaani Bobby tina akunyiiza ogenda ate owa sitaani bukyamani ogwolaba senga mugagga nnyo ate senga kati ategeera sa buli omu bamuwa ekitiibwa bukyamani kuba abantu bali bamuwa ekitiibwa Bobby yamusembeza nga mulema eggaali zedda fe Bobby yalina baasi eyo nga weba eyingidde mu kitundu emiriro girabikira eri nga tugiyisamu nga gifuuwa gye bayita eggaali sizirano gaali kulya mayirungi kuteeka buteesi tino memba ate ng'eggaali zaabeera bakuŋŋaaniranga kamookya nga eri beesi nga we babeera tebapangisawo buki bupangisa Bobby ng'alina buli kimu naye eggaali z'ennaku zino obwana bw'ennaku zino bufu osanga mukama waabwe Kimeke nga naye alinga avuddemu ebyenda yenna kwagala ate ennaku zino kyobola beewaako obujulizi bukyama Bobby baalumbako kamiliyoni oyo mu siriki ne babayimiriza n'akubako kamiliyoni oyo kamiliyoni ne bamugoba paka Wessebuku yakuba bebe ne kamiri gwe Bobby omuleetangako walagi asabika yakuba bebe kulu eŋŋumi zona ziraba nalaba fight ezi neno nayo eŋŋumi eyo gyenyumya nnyo eyo eŋŋumi ye muntu gwe nalaba ye president buli wafuna obudde n'onyumyako ŋŋumi banna mwana oli president akuba
ofanga tomunyiziza Kamili yamukuba atya yakuba nkunyumiza ya Bebekulu ye yasooka waginyumiriza nedda gireke yakuba Bebekulu gyongeramu yakuba Bebekulu eŋŋumi n'abanga alinyiddwako emmando omanye abantu emizimu n'anyeenya ati n'afuka mu mpale n'ayika n'akuba kamiliyoni eŋŋumi era musirika Kamili teyafa bufi anti ye mutono yakakwata ku jjo ako ne kagwa Kamiliyoni Bobby ebyedda byalinga bya kibuli si kuba bafaani kuba wakabi munno tokuba baddandala lwaki gwe ebyedda bano gwosanze atayinamu wadde oli avudde kuwalagiwa kuba n'ogamba wakabi genda gwe kimenke sanga Bebekulu omusabike tokola amawulire okola amawulire sikusanga bano baddandala okubye baddandala atino bategese babivulu abana abawe bano tino bakatise okubye kati abuba okubamu kitino baki bano okuba Bobby yakubanga babi nagamba fe tuli nume 3 kali nina kuba gwe enkyo ja kunsanga ompe ekitiibwa bebyo Bobby egali yakubanga basta teyafunako ku luuzi kiteri yamukuba kuba n'ebikonde bye yazanya era yawangula yakubako mu Kenya wano tafunanga Bobby yali mwana wa street yali mbondya mukyala ono bamutwala mukyala Masolo ati wagambye ogenda muwe nyumba naye bamutwala bagamba agenda akola interview ate akuba bbaawe bbaawe ne bbaawe aswaza Queen oyo nze sijja muswaza ne ofuna omusajja ekisirusiru gwokuba otya abasawo ate n'ogolaga kamera ate talina wabeera ate weefuula mugage emmotoka z'abantu oziggyeko bampa nze kaako waba ayagala kabira Queen nga yali ayagala bakabira nange kaako ewange weekali akukabira Queen Masolo ajje muwe ennyumba ajje yeegazanyize naye tukola akalagano omwana addamu owokubiri aba wange yala ono tukuze ono oli ono amulabirira oli owange nze wema nkwagala n'abaana bo ne Queen ng'omwagala nnyo mwegombakoki kyogera bulungi kinyira ale kiraba ku mukutuko guno muleeta sinze kitegeera nnyo nga ate kiri ku mukutu guno omukutu akunyumiranga muleese kinyuma ne kyogera naye kati oyo waba nga tuli wanu bode ku bode kiba kitya okyepikira anti Queen nayagala bamalako yinza okuba amaanyi matono amaanyi kali nganza omuvubuka bwobwo obuzito ositula wakasi andi kakati kyekiri Bobi kye yabagamba olaba pika obunyuma naye wakawambwa kuba oyinza okugiragana amabere gano gemukola naye nga wansi eri nedda wobanga oyina maama wo oba taata wo mugamba nagenza owakasajja naye wemba nvuddeyo nga ndi mulamu Katonda Queen Masolo ajje nga yeetegese amala nakulaama nenabaana omugjayo amala kulaama kyekyakusikiriza Queen Masolo mukazi ayogera bulungi mulungi era nebuuza lwaki kimenke bakyawagana onaamusobola Queen nga tagenda nga ali expensive ajja kujja njamu enkota z'amatooka ateme wamazi zino wayagala kadoodo ajja kulya kadoodo sente weeri ajja kulya fe tuli ate abakazi kye baagala kikyo sente na nyumba wali olabeko omukazi agamba sagala musajja alina nyumba njala musajja ali muzibu ngogambye omukazi newe bamukubawo za ntudde lw'abaana era kati tayimu eno omukazi nze olina woosobola okufunako kyo ekitandika nze nkugamba ebyedda ebyakati ba Queen muve kuba ali n'abo abakazi muve nga okukuba omuntu akubya yiiti emu ogenda omulippira abo baba bafuwa Queen ekyamulippiza ali yiiti kati gwe Abudu Mulasi yali wakabi nalabya abakabi omuzeemu omuŋŋambi Abudu Mulasi Abudu Mulasi yalina abakazi nga aweweeta amagulu aweweeta ensigo aweweeta amatu Abudu Mulasi yakuba faamu ng'alina abakuumi nga n'abantu bajja mu bibanda ne bafaako naye kati Abudu Mulasi ayita naawe n'abulako n'omulema amukubira jjaamu yiiti ziggwako kati ekikozesa Alliance Skin efujjo yiiti yiiti ali ne yali amumanyi atayina bakubye empi bbiri g'okubye yiiti okubye ekivvulu ali otandise kumanyiira abantu fe abawagizi badduka balinga nseenene bapaala bupaazi omwana ajjava eri akuba yiiti gwe bakudduka kati tayimu eno baakulaze tolina kyoli oli kiyenji baakusibye tewaliwo wadde mulema yeekalakaasizza naye Bobby eyibe baamukwata gwe wali okoppa ensi zonna ne zeekalakaasa yali akoppa Bobby buli kimu yakoppanga Bobby buli kimu
n'amazzi engeri gyaganywaganywa Bobby ngano banake ate Bobby akonze nakamukoppako nze Bobby namukoppako ebintu ebyo bisatu ekisooka namukoppako ettaka okulaakulana agula emagere nga kyalo nange nengula eno emyaka 2 nga kyalo nemukoppako okuwa omukazi w'ekitiibwa ekyo mwagala naye masolo w'omufuna ogeramu ekitiibwa nemukoppako obutayisamu bantu maaso owozze wakolaki ekyemukoppako nemukoppako bweyogera ondabenga wondaba nenga nkusinga Alien Skin kino ayina kufunamu kyakuyiga kyalina okufuna alina kuba kati abasinga mugamba nti yakoppaani yakoppa principal ate nga be yakoppa teyabikoppa bulungi kuba principal tetwamulabako nti bamusibidde kulwana bamusibidde kuba bamusibidde kola ebyedda tebakubanga baddandala bakubanga banene banne nga nomunene aswala okusibya munne agagundi bansibye oba omukolera ffe mwedda amawulire ge galingawo naye naku zino omujja mugenze mu ddwaliro omuntu aba afudde alayo aba ageze ate kati waliwo yagambye yambuzza ekibuuzo bo baali bateesezza nti alina kufa ddi ate omuntu okufa tekiriiko kubanga era nawo n'okufa basobola n'okukukwala ne bagamba yafudde atya yafiiridde ewuwe bakabironi wano bakoze effujjo mu ggwanga n'abantu ne bafiirako ewuwe bakalamaze naye lwaki tebamusiba empiira balina ng'egye babizanyisa si kuva eri na vidiyo kenyini weewaako bujulizi onoonya n'omuntu akuwolereza nga byakuwolereza tebiriiyo nga nawe oswaza buswaza vidiyo ogirina okubya abasawo walalabyeko omuntu akuba abasawo abasawo tebakuba babanga bannamawulire bannamawulire kati okube munnamawulire ekitutegeeza abantu abamu basiru balina kubeera mu magezi kati kimenke namwe bannamawulire tayimu eno muliko abagenze ku kooti omulaba era bajja tuuka babenga kati bwe bamuvugayo ogwokubiri liwe mubanga mubadde 10 temujja kuddayo ne kusipapa we bati we baali olina kubeera mu kwegobako bakuwujja muzeeyi nze ekisooka obeera kyali wange nkugamba ekituufu ne ngamba muzeeyi kino kyokola tutomera nze nabaga Bobby waba wakabi nange mba wakabi waba si wakabi abanupu nga basanyuse nnyo ng'omukulu ali mu kkomera ali yetwala kino nume kali wabanga nume yayeta top 10 top 10 kali bamusibe terina mulema yakapapa degwalabyeko wadde akakoko akali mu kkubo nalabye abasajja nga bakuba ebyuma ebikonde basazeeko ali ebyuma bakuba ebyuma bakubidde waline nga bakuba badduka nefe ebya Bobby byalinga bya ddala ne tusala amakubo ne bagasalako wakiseka mundeba ne waka natete ne waka South Africa ne waka Kenya ne waka America ne waka gwaliwo birabyeko Philip Bobby Wine ngaga Philip Bobby Wine waliyo kirabye bakola Alien Skin ebiri wabo baba banywedde bikola nange basobola okujja ne bawo omuddo gw'amaanyi ne balya ne baddamu embeera baje akakolako kalimba omuntu eggaali eno lwaki abantu bagitaddeko nnyo amaaso eggaali zino eggaali ate njagala n'okubuuza ekibuuzo ekirala zino eggaali ya Alien Skin yanjawulo kina zino ezaaliwo ezaba Kamiri ezaaliwo kali Bobby yalina eggaali ezaali z'abakubi ba bikonde nga zo temuli banyugunya tebali banyugunya bali bamboolya nga ati nga olaba bamudde entambi kooki Tanansolo bamuza Sempeebwa bamuza Wandera muganda w'Owuma bamuza bandamaniddako andamaniddako oyo nga asabika tamanyira ddu nga waba akuyimiriddemu okubalula naye ng'eggaali zaabwe siziza kuba bafala kukuuma mukulembezeewa si kuba baddandala y'omulimu gwe kukuuma nti wembaze kuma ambassador wa Firebase bali sibakwatako naye omulimu ate kati eggaali z'ennaku zino ekulumba balumba ekyalo ne batwala buli kimu ekiri bayirabayo ojja n'otegeka nga bakimeeke ne bagamba naye tugenda Masaka ne bategeka ne bagenda n'obusawo bwakuteekamu masimu bagamba bapangisa n'emmotoka ne bagenda ng'eyekaseese ne babba ne babba baleka ab'ekyalo nga bababbye kubanga ono edda kamiyoni yakiina ekyo yagendanga mu byalo n'agamba buli omu ajja esimu ey'ebbeeyi befuula abayene befuulira masimu g'abantu esimu nga ziri mu bbanga atutta akasimu ati oba okijjeyo aliye ng'alaba zaakabi banenjala buli emu simu mugyeko ettaala ebenga eyaka kati enayi befuula tebasiga nsigo naye nga tebasiga nsigo esimu zikoze amakungula bagatutte kabino ne yabiina ne Bobby yabeeranga n'eggaali ze z'abakubi ba bikonde naye nga tebakwata ffala pozigwe zole ya Bobby ate tebajja kuva eri bakuba eddandala ekyo kyamanya ennaku zino
abaana b'ennaku banoonya mawulire naye abeere sita abeere serebu nze Kabadia bandabe wa Kabadia amuwulidde ng'agamba okufaana tebiriiwo kati Kabadia mu emyaka 10 ffe ekintu kino tukikubidde emyaka 2 Ambassador Firebase Nateete gwoba tomanyi buuza jjajjaawo buuza nnyoko Ambassador Firebase Nateete yange teri atakumanyi kati gwoba tomanyi myaka 4 kati nze bino byenkoze si bya myaka gino wanatandika okulagawo mu myaka nebino ebyobufuzi nga tebinaba kukolaki enyumba nebeerako ne mu ttale nebeerako olyanza okugamba ebyo ebyange si bya bufuzi nze byange ntobanga byange era sikulabako nnyo mu bintu ebyo ekino oyagala muntu wo njagala Bobby gyalaga gyenkolaki gyolaga Bobby wabanga yakutta obuyinza buno mbanga kikasirye eggwanga oba ogenda kweyagalira wano mbeera bwendi eno kati bagita eno Ambassador eno White House yange ogiraba White House kale nteekawo kamubaka ng'ebeera bubeezaawo Camp Fire nga mbeera bubeezaawo nabakyali bayo mbanga kasirye eggwanga ntula butuuzi bwe nti kunywa lizzi lyange kupowa kulaba kweyagala olaba kati tayi musooka weebuuza neeyagala kukanya kennina nze buli kalungi kennina Bobby ate ekirungi Bobby akoze obulungi obutagambika kyenina tewali kali nkugamba ani nze wange nakoze omukolo gwange taata wange yangambye ekintu kimu oyina emikwalo ffe tuyina ssente ne mbagamba ngenda balaga abaka ba Nuupu bakubeereddewo abaka ba Nuupu mwebali kali nga waliwo basawulo kulya kadi nina bameya Ssemaganda abo yamala nakwatirayo abo bonna naye bakojja kimbo wabalimba ikojja kimbo watwabadde eri watamale abo beemulisiza mu kamera naawe yawadde miliyoni ezo kalina oweebuuze owa abagagga naye ng'omwana mwavu munno nga tosobola gamba ono kyali wange kamubeereremu ne waakwata emitwalo 5 n'agakuwa osiima ne waakwata 10 lwaki oba 5 fissa ku buli mwana abagagga bafunaawe balaga wali bakazi era gwoba tolina wawooma baagala wali bamazale bali bazalewo nga abalina bapigeni naye gwoba tolina wawooma ajja kunoonya ki adi gyolanze mu nsi bagamba naye ng'okyogeza obusungu bw'amaanyi abagaayo abo bajja n'ajubisa tebalina kye bali naawe yali alina byakusuubiza abakojja kimbo watonyumya nawe sitole oba goloonya interview yange bwe kiki watunyumye birala wanoli makanga bwaba yakusuubiza abo bakojja kimbo wabatunyumya naawe tebalina kye baŋŋamba abo banyumya wali bakazi ne beeraga wali bakazi nga kino balina ssente nze badde nkugamba waliwo abantu abankwatiddeko ku mukolo gwange abanzizzaamu amaanyi nga Grace Kakooza Grace Kakooza ali mu nsi ali mulanda bagamba ekintu yali akikuba ekintu ki ani kati alien skin yali akuba ekintu yamwabu immotoka yamwa yabwerere yali faani Grace Kakooza alina bbaawe kati olwagira alina bbaawe weeranda alina bbaawe bigambo byatambula mbwate kibanda yakoona omuntu okwagala omuntu gubeera mutima I know kanze kambagabe mu nsi muno gwe ne wookola otya tosobola kunjija ku Kyagulanyi gwe n'oba tonjagala tewali watali nkokola ne gwe ne wonkuba enkokola nze Kyagulanyi kyali wange asobola okunjawula mu bantu 10 mulo obeera awantu nagamba Ambassador wuuli nze kati nze alina abantu benzikiriza nga Nubian mwagala teyakolera kyali kyamaanyi Nubian yantaasa bano bali batwalawo kwa omuntu akuwabula naye oliddamu okwewola sisobola nakwewola ne wojja yala enkuba kati miliyoni 2 bali batuta awantu olaba senga toyina nakabira kogenda kuleeta mu myaka nga 2 kali Queen Masolo abadde agenda tuulawa omukolo muleete agenda kumuleeta Queen anga 7 ndowooza asule eno musule mu nnyumba babiri ennyumba mweri omwo agijjeko ne n'akawowo k'ennyumba empya muteekemu akenkadde senga tetalina lubuto mbadde mugenda mufundisiza oba alina olubuto gwe tofuddeeyo ate kiki kale mukazi gw'ojja okwagala nga talina baana batono nze nnina atalina mwana wafuna omukisa amiina naye woba oyagadde omuntu mwagale ne kyayina abantu bakooya abakazi abazaalako wono aji babbye aji bannange ne aji oyo muntu w'amaanyi ng'olinnya kyakatanda nga kapa aji kazi kiyaye naawe toyinza kuŋŋamba mbu gwakatanda ako omanyi we kanyeenya olaba olinnya kalinnye gwe n'onyeenya oti ng'omwana muto aye kyasinza okumala mutino n'enkumbi bagitereka gwe otereka otya ekiwero nze nno nali manyi enkumbi zino ezirima ali gwe toli Muganda nkumbi kiki enkumbi bye bino omukazi mumazeewo kumala laavu wanabye ne yeesangula kaba katambaala olina bazikozesa
bwelina bazikozesa bagikozesa naye ate enkumi tosobola gitereka myezi aba best bazikozesa babukozesa besi babutawula gwe tosobola gitegeka omukazi mubbi omukazi yamulukira olukolo yamulukira bubi omupiira bona ndaba bamuliko bayala bafufiga baliogo befudde bajje fufiga saba aliko aji ali ngamba abali mu musango gwe bona bantu yawadde ddala business bannange kali dasooka weebuuza ebintu byange bino mbonyebonye ano bajja bitwala sooka weebuuza era weegendereze masolo ajja kugenda n'ebintu byo gwe mweteekeko nnyo wetadde ku bakazi mbonyebonye engato zigudde olubege banjogeredde ndi mu ttale ng'omukazi okijja eri n'amabina nga kigamba wano wange naye naawasa gwatandise obbeera n'endowooza ezo Queen Masolo ye muyiribi ate bambi kiyinamu ku kisa ayinamu ku Queen Masolo tasobola kubba Queen Masolo ayinamu ku kisa era kati era wanze ngamba mukutuko namulabira ku mukutugo ate wangambako ng'omutwalo wangambako ng'omutwala mukukutabya era nkomerawo nenkabira ku mukutugo Queen Masolo bannange tutebya obugagga byange byonna Queen Masolo bannange Queen Masolo nno ali mu bulumisaawo eno abafangoni tebakyamwagala bamugamba genda obonebone n'omwana wo bamuvuma ajje mu Nuupu bamuvuma ate ayagala Bobi Wine ajje mu Nuupu mu Nuupu tebalina gwe bayita kati omwana mugenda mutuuma Nuupu tugenda mweta n'omwana tumutuume erinnya basooke bamutuume Kikoola anti eri bamugjeeyo balibo tebakyagala kumanya bya mwana taata wa mwana tosobola mumugira ne waba mulalu asigala taata wa mwana ne banange Kimenke yalina yiiti Queen Masolo bonna bagenda bagwirana nga bamanyi atuuse yes obubaka ki bwolina obwa Lenskin kyenjagala omugamba ng'omuvubuka munnange amalala mangi n'abantu abamu abejjeko waliwo abakwagala nga kwoli si gwe osoose okuba waakabi abantu baali b'amaanyi ng'ensi zikola ki zibatya naye ffe abantu beefuula n'obeera tayimu eno waliwo beesiga yabeerera ow'amaanyi ng'alina abantu bangi naye bonna abamu tebakyaliwo kituufu Aji Sebagala yaliko nga bagamba Aji alagidde akaveera Abdul Mulasi yali w'amaanyi kale olaba tayimu eno nga bakazi b'e Kapo be baliko Johnny Black yali w'amaanyi naye kati tayimu eno takyaliko Kimenke si gw'osoose okuyimba muganda wange abantu bayimbye mayinje yakubako ensi bagitunda ensi n'agiryako ebikolwa n'agiwanika ani agula ensi bakola ki bagitunda n'akuba tuli ku bunkenke ezo zonna yiiti aluna mu biru n'akubako ekitooke kifa nsalire ensi yonna n'ewuuguuma Grace Kamate n'ayimba eno Arsenal abantu bayimbye pazo n'akuba agenda ogula emmotoka zonna yiiti ne zikola ki zitambula naye tayimu eno muganda wange abakuwaana abawagizi ojja banoonya nga wolaba ono yani local giant naye yaliko ye yavaako njaga ali nkugambye naye ajja vaako gwe Kimenke olaba ali steady gwe olaba wayezimu kweziri gwolabyeko omuntu alumba abantu abasawo busungu si busungu fena abantu batunyiiza nga abantu batunyiizizza wadde ogamba oli mwana wa ghetto naye abaana ba ghetto babeeramu akategeera naye ate ono paapa alitategeera ono okwereke nze nange olaba siri ndi w'amaanyi naye nina ebintu bye nsobola okukola nga saagala bindabise kyobola batonda bange buli wamu ngenda ngwirana nze neematira ndi mubi naye neeraga nange neemanyi ndi mubi naye nkola ki weeraga naye Kimenke wejjeeko ku bantu abakyanoonya amanya nabo banoonya content bakulabe nabo beeyongereko effumu tebalina tolina kyogenda bafunamu era ogenda kuggwamu badduka olabe nga bakoze eki badduse nze kyenjagala okugamba kyali wange nga badduse naye kati ekiriwo Kimenke si gwosoose okubeera abakabi Bobi bazimbye ennyimba bakubye ebivvulu Bakingi bayimbye ne babeera n'empisa olina okubeera n'empisa kale Bukyabani yakubako ti Bukyabani bakite mu matire ensi yonna ng'ewuuguumya ne tayimu enti wakyaliwo ne wabeera ku birthday yange nange sisobola muyita kuyimba abantu abawagizi badduka banange so enteekateeka nga 7 nga 7 ogw'12 abali ebweru lwogenda okukwasa Masolo ennyumba Queen yagudde dda mu by'obugagga Queen Masolo obugagga ettaka oba Namukasa ye best man Namukasa ajja kubaawo naye nga 7 mikwano gyange osobola okunkubira ku namba gisome eri 07 53 91 era 9 67 gisome mpola
eri 07 07 53 53 91 era 91 67 bana munkwatireko ate era mbakoowola mujje kuba ne okusobola okuŋŋamba nyala kujjako kulambulako eyo kulaba wali watya era osobola okunoonyaako kwedete emikolo gitandika ssaawa 5. Okay, that is Ambassador Fire Base for you tubadde tunulira ensonga nga zitambulira nakusomeza nga musanvu ayinayo emikolo era nga okusabira omwoyo gwa maama we bambi amujjukidde maama ye Katonda embuto bazijjamu ne waba teyajjamu lubuto nembeera nga tuzalira Fire Base omugoggofu bwati nze munnange sijja balimbi tubeera n'emikwano maama wakuzaala n'ofuna emikwano emirungi n'emibi kali nafunamu emikwano emirungi era ku mirungi egyo gye nayise ku mukolo gwange. Okay, tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe Ambassador Fire Base Nateete mawulire mangi ge tugenda okubeera nga tubutuusaako gwe kumirwe ku mukutu gwa Megatron musabulu kitemuvaawo muzeri Megatron ge mannya nkomawo.